The Newsroom, where untold story is revealed. Okusinziira ku mawulire agava ku kabira oba Fangoni Forest si malungi eri nnyiniyo Alien Skin ate ebibye nkugambye bibize oluvannyuma lw'okubeera nga bwe batutte munnaabwe ku ddwaliro ensambye anaafa bagenze maaso n'okubeera nga bakuba abasawo kwoteeka n'okubeera nga bakuba abakuumi baawo ba security guards era we twogerera kakati batemeza mabega wa mitembwa. Alien Skin omuvubuka ategerekese nga tumwesije Joram yagenze maaso n'okubeera nga emmotoka ya Alien Skin emutomera mbu nga edda amabega ne bamuddusa mu ddwaliro ensambye gye yakutukidde oluvannyuma lw'essaawa emu ng'atwaliddwayo. Kakati nno webiva eyo si birungi wabula njagala nsooke ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno olabe biki ebyabadde mu ddwaliro ensambya n'abavubuka bano engeri gye beeyiseemu okutuuka okubeera nga bayisaamu ensambagere abasawo. Nkusaba video eno sooka ogimpereka like ate era gwe nno yakasooka okubeera nga otulaba omulundi gwe ogusooka sooka ogende maaso n'okubeera nga osubscribe nga video yiino wano kanjikuwe. Secret pen. Bande baba dewo. Banene. Okusinziira ku ebyo byadde bigenda mu maaso bwe bityo mu katambi ako. What happened? I was trying to call my people to come and rescue us because these people are very many that started us. So Sorry about what happened. Can you narrate for me what really happened? Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Akati omusirikale akuuma ku ddwaliro yagenze maaso n'okubeera nga akubwa era akwoteeka n'abalwadde. Okusinziira ku bigambo ebifulumyeyo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano amanyikiddwa nga Luke Owesgire avuddeyo n'ategeeza nti omuvubuka amanyikiddwa nga Joram Tumwesije w'emyaka 28 ono nga mutuuze mu Makindye wali eri mu Kampala. Luke ategeezezza nti batandise okunoonyereza ku musango gw'obubbi wamu n'okulumya omuntu nga bino byabaddewo mu kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero ongera ku mwezi 19 Novemba abantu 3 bwe bakubiddwa abantu okwabadde n'omuyimbi Alien Skin nga baneeno kuliko Dr. Matovu Zaid Muyanda kwoteeka Anthony ne Odongo Alex nga bano bakuumi ku ddwaliro ensambya. Kigambibwa nti Tumwesije yaleeteddwa abantu 6 abatategeerekese nti wabula nafa oluvannyuma lw'essaawa emu. Oluvannyuma lwa Tumwesije okufa omuntu omu eyategeerekese nti ye Alien Skin yazze n'ayagala empapula kwe bajjanjabidde omulwadde nti era
bwe batazimuwadde nti ekibinja kye kyakubye omusawo wamu nti era kyakubye omusawo omu n'abakuumi oluvannyuma ne badduka. Poliisi egamba nti yafunye statement ku bantu ababaddewo nabo n'abalumiziddwa era nti etandise okunoonyereza abakoze ekikolwa kino eky'obugwagwa. Alien Skin akake kalabika nga kaweddemu. Jjukira nti ebikolwa bino bizze bibaawo mu mawanga ag'enjawulo. Tulaba abayimbi bangi nga bagenda mu maaso n'okubeera nga batta abantu ababaliraanyeawo okumpi oba oliawo okola comeback n'ebintu ebirala ng'era waliwoko n'ebintu ebizze nga bivaayo nga byogerwa nga bw'owulira keesi ya Kalamaji nga bw'owulira ku muyimbi omu abeera ku Salama ng'ate naye bagamba nti waliwo omuvubuka eyafiira mu kikomera kye. So ebintu nga bino bizze bigenda mu maaso n'okubeera nga bibeerawo era poliisi egamba nti egenda mu maaso n'okubeera nga ekola okunoonyereza balabe kituufu kyo yafudde ki na nsonga ki. Kakati nno njagala ebigambo bineeno ogere maaso n'okubeera nga obiwulira ebya musajja mukulu ono nga yategeeza nti buli kimu ekyabaddewo kyabadde recorded on camera era nkusaba ebigambo bye tubiwe amatu. Balina otugamba ku by'omugenzi security ekola wabweru ekola tucyankalanyiza mu ddwaliro oba ekola ku report ey'omugenzi oba omubiri gw'omugenzi ne babulwa ekyo tuddamu bw'ate kati ng'olwa security ate yatuddamu ng'abasawo olwo balemeddwa tuddamu ng'owa security atugamba mbu anti omulwadde omusango gwagenze dda gulimu omusango kulimu okunoonyereza kati biba bivudde ku basawo bidda kuba security fa balina okukola kyo bannyonnyola ne tumugamba yes olina otunnyonnyola naye ng'otunnyonnyola ku biki togenda tunnyonnyola ku bya postmortem togenda tunnyonnyola ku bya mulwadde ki ekyamusse ogenda tunnyonnyola ki ne tumubuuza ekibuuzo kyanga Julio yamubuuza zino video nze kennyini nziyina kuba I always capture buli we tubeera ebibaawo era essaawa yonna we bagamba nti baagala kwesiriwaza tugenda kuta internet eno bamanye ki ekiri ensambya kati we babuuzizza owa security nti ani yamuvinze bode baso twagala mubuuza lwaki yamuvinze omulambo nga tetumanyi oba nga tebatutegeezezzaako kati awo ate n'atandika otamwatamu wa security ng'alinga alaga nti abadde alimba DPC teyabibadde namu ebyomuvinga bode y'omwana. Mu ngeri y'emu Calvin Kayanja oba Calvin Belinyanja yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga naye agenda mu maaso n'okubeera nga avuma n'okubeera nga ayambalira abasawo b'eddwaliro ly'ensambya nti balajjaggalidde omuntu okutuuka okubeera nga afa. Agamba nti amalwaliro agamu nga gano tegakwata ku mulwadde naddala nga tolinayo yadde ekikumi. So ba oliawo ebikolwa nga bino nabyo si birungi. Engumi yasuze evuga ku Nsambya hospital era bangi baalumiziddwa. Nsambya hospital ina n'obu video bwe recordinze yawo kutulaga basikaali engeri gye babawumiza abasawo ne bateekebwa ku bulinzi nga bafango ne babanja justice ku muntu waabwe gwe baleese okujjanjabibwa naye n'atafiibwako. Amalwaliro gano tugamanyi nnyo bo bali money minded we wataba deposit tebakwata ku muntu ne bwasambagala atya ne bwe yeesika atya nga tolina deposit ku account gana amalwaliro aganene tegakwata ku muntu. Oliddusamu omuntu ng'omusuubira okumuyamba ogenda onoonya akasente naye wa era bw'otuukayo nga tewataddeyo deposit bakugamba omuntu w'omulambo bo tebalina kye batunuulira ku sevinga mu bulamu awatali ssente era mwakiikiridde abantu bangi kambabuulira abaali balozezza ku bulumi bw'amalwaliro ago mwakiikiridde Uganda yonna kwebyo bye mwakoze aweeva nti bimenya mateeka naye ekituufu okulaga obutali bumativu buli Munnayuganda yenna yandibulaze mu ngeri bw'ekyo ku malwaliro ago awatali deposit tegakwata ku muntu. Naye nze mbadde manyi nti agenda y'abasawo mu nsi kusooka kusevinga bulamu ddala omuntu n'aleetebwanga mulamu n'abeera awo olw'okuba tewali deposit paka kufuuka mulambo. Baana mmwe sitera bawagira ku byakuwumiza abantu naye kye mwakoze tulina obulumi ku malwaliro ago. Kigambibwa nti omuvubuka ono yafunye accident ewaka n'atwalibwa mu ddwaliro for further check up naye ng'ayogera bulungi
nga bwe mumanyi eby'emmoroka yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka genfunako bwe gandaga nti yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka bwe mugabe mumanyi emmoroka za manual ezo n'eza automatic ng'obadde togitadde mu parking ebiseera ebisinga ekola ki edda emabega. Ebintu ebitu bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga ng'ovunaana eddwaliro lya private obutakwatako olw'okuba tolina nsimbi ng'era omulamu gwalyo omukulu kubeera nga bajjanja bakwoteeka n'okukola ensimbi kyandibadde kya bugonjufu nnyo okusaba nti amalwaliro gaffe aga gavumenti gatubeerenga kumpi tutwalengayo abantu baffe bajjanjabire ku bwerere singa obujjanjabi n'eddagala byonna biba bisookerwako era bisobola okukola ku muntu oyo bibaayo nga n'abasawo bali active. Sensonga bwe zityo era bwe zityo tulina okubeera nga tuziwumbawumba. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi endala nzedde ne ku mukutu guno gwa BTN Media Beyond the Newsroom tugezaako okubeera nga tukuweereza n'okubeera nga tukuwa ekyo ekisingayo ate nga tulongoosa mu mpeereza zaffe. Akuume atakuumi na mpeera mbagaliza ebyo ebisinga. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.